twebaza ne nange maye namwe yanza umeme waffe tannatuuka okubeera nga yakkiriza nekola handover buli kimu tudda mu UDCL tufunyemu nnyo UDCL essaawa zino yetutwala naye baganda baffe boya batutte kubanga bakoze handover umeme yakoze handover n'abakozi bonna oba abamu bw'oba olina awali akalimu wojja okakasa nti abamu baabagobye nga banoonya mirimu bingi ekyaliyo naye bandibagobye muntu yenna kati nga ffe ekitongole ng'ekyo mbeera gye tubadde tutuyisaamu tubadde nnungi egamba bonna abaliwo kati ate boolekamu abakozi baali bakyusaamu naddala balina tekinologi enna bamumaye bagenda kuddamu bakole kiri ekibaddewo amateeka ge gakola ekyo nze mbadde nsemba nga nze ng'omu MC Magombe bagende nga temuli muganda bagende neki wanulayo saidi y'omuntu n'alinya n'agigyewo bulungi nnyo ate n'agamba nakuwayo n'agizingako n'agamba amasannyalaze g'obadde okozesa ogamanyi omuwendo gwe gobye abaali ku kugira tabimanyi naye olw'okuba omanyi bo obadde bw'obalaba tolina musango waawo meme ekisinga kibadde kinsinga okunyiza nze kyensuubira UDCL kyetajja kukola ensobi zibadde nnyingi waawo meme alinya omuti waggulu n'abeereeyo waggulu n'agamba obba amasannyalaze tomanyi nabo balinya muti Komukutu kwetuli Tonazi Media mwebali nnyo mwebali ddala okubeera nga muli mwebali okusubscribinga ate mwongere okusubscribinga sharinga comments tuzaagala nnyo okusobola okumanya nti enkya mwagala tubaleetera ekirala twebaza nnyo mwenna ababeerako mubanga mwongere mwebali nnyo tugguse nate babe abasiibulukuse nga tebayise bannaabwe bo baabadde batya kwetuli Kamoga Peter aka MC we Magombe nga tuli ne mwana wa mami Hajala nga bulijjo nannyiniyo bwaguuga yakava mu kisiibo bula kati kyetu eri bulala oyakoma watandikidde bula mu kisiibo yabulamu nga yeemanyi mu kisiibo toyonoona kati bwe kiggwa yonoona ojja kwenenya mu kisiibo gamba byonna kati ndi fresh ntandika butandisi bye watusobya nga tekinnatandika wabyenenya kati otandika buto tuddamu ndi mupya kale katukugumire tulina kyakukola mukama bwatu bwaba bwe yakutonda nga tubakulisayo mu kisiibo mu mbeera yonna gye mwayitamu twabalanga mwakakitandika ne tuseka ekibasiiwuusa muma gyonna ne tuva ne muzik kamera nga tetukyasobola kukiika naye mulina entondo asira mubalina entondo ne munyiigira ddala era paka mwatusasula ekisibo obadde ogambe tino ova bwe kiggwa olw'okuba nti bo bugwiza olunaku olwo nti leero yidi ekisibo bwe kyaggwako teri simu ya musiramu yabeerako ku yidi kyogamba nti ku idi kale bannaye muzeeko amasimu ekisiibo kyawedde era kati kweziri 24 hours tevaako nti emmere yagisaka abantu amasimu kugambe teri yalinako simu teri simu ya oba nkozi abange oba toweekooye ate yakimugenda kukola kiri kimu ale nammwe Yesu agenda kufa esimu yo yaliko ku yidi wali osobola okuntoolera sala producer esimu yo yaliko ku yidi idi bwe Easter wetu ensaniya mugenda zitwala muziisa ku gate era ndi mweteefuteefu n'esima kyenna kuba ne buli kyenteekateeko basasona tekijja kugatta ku kye bankola tekijja baluma naye ate njagala nse n'emmere yange bulungi nnyo nteeke ne ku seniya nga nabo kwe baliira
mpite buli gwe mayinti ono mukwano gwange musiraamu ngandya mbagambye mukirabye kye mwatukola ku yidi ate mulina obusobozi bw'abasiraamu obusobozi buli mu basiraamu mwaba madini amalala temulina busobozi bule Tanzania kuliira ko muleeta buno obusowaani bwe buti ekyo ngenda kukyetegekera olaba gwe kyagwako obugu wakinkola naye nze agenda okwetegeka ngenda kukyetegekera abaana ba social media batumanyidde nnyo se babaana bajaganyiza mbukati bizinesi zaabwe zazzeemu otambula n'embizi etambula abasiraamu be basiba embizi nti nedda kasente kabakolene abakolene wamwe basiraamu bajjayo akasente ne bakatwala eri mu mbizi tebagaye nti basiraamu bagaye bizinesi zazzeemu otambula n'embizi kati eggwawo bulungi nebuuza abasiraamu be badde bali embizi nti kati badde luli tebakyagirya abakolera abasiraamu nga si basiraamu be bajja akasente mu basiraamu nze ngaze bwe nkimanyi simanyi omulala atali musiraamu ayinza kukomentinga atya naye nze mmanyi nganze kuba ndi mukatuliki era tugenda naffe mu oli wa katuliki katuli ka Yesu Yesu alina akatuli soko olumpe ssebo kaliwa omanyi abantu emmere ebakyankalane nze nawatuufu wanzija kyendabye nti ebya Yesu tebabizanyira mu Yesu ngate nze mbadde mbuuzo ozanyira ku kirala mpozi nga siriiwo n'obwenkasanga nga bakatema wali ngamba mu kasuula eri ng'ozanyira ku Yesu ng'obuuza akatuli mamanze naye abaana ba TikTok bagambye teri muntu yenna bogwe bamanyi abaana ba Nuupu bamanyi omuntu omukyagulanye nabaga ne waba Yesu n'avaayo n'alumba Nuupu n'alumba Kyagulanyi bamwokyerawo abaana bakambu abo babaalumba naye tebayogedde ku nnabbi olaba nti bamutya owaffe bamutya kitegeeza nnabbi ne bwajja n'alumba Bobbi basirika naye bagambye Yesu gwe bamanyi ye oyo ow'ekitiibwa ekisembayo abasiraamu mwebale kusiiba alhamdulillah twakimazeeko mwebale kusiiba siibo kimaze bulungi naye emmere ereme kuba kyankalanya buli kimu kigenda Suleiman Masiko nkutumiddeko mukulu mukadde wange Emberenge Swive ogamba otya naye ekituukanga mu biseera by'okusiibulukuka nga Idi mujjukiranga ne mugamba nti owaayi waliyo Christmas mwatuyita naye omululu mubi mwatuyita kambabuuze tewali ddiini yonna eyali eyeekwese n'egamba nti teraba Christmas nedda tugiraba nti ezze naye temutuyita kitegeeza mbanga abagamba mwagitegeera kyogera ku kyotegeera ebintu byabadde bitambula bibiri lwaki oyagala ononooza Christmas nga Easter weeri wano anti kati nammwe temutuyita kale katubatende mwe mutuyite ku nsaniya ate ffe tulira ku nsaniya zigenda kubayita ku mimwa tugenda ba tukyasiiba nnaku ze twalya ngezezaako okwogera ne producer nti tunatandika programu ne mugale nekiki kyava ku kyo bukyayibwaki oya najjanga wano nentula ku kamera ng'ondaba enjala ennuma naye ngo ebyokulya obiri naawo naye nga wadde n'ekisagamba nti kandye nga ninamu ku kisandire bali n'obituluzaamu olira mu maaso ge ngamba abasajja kibakola kiba kyetegeke sigamba tebaagala otuyita n'ebyo twabakolanga mu kisiibo kyova olaba Yidi tugisuulawo busuuzi mwe ababala okukyala netegeere nga buli omu mu kisiibo musiraamu ku Yidi aba n'obulumi buno bwayiseemu eno yonna ng'asiiba ayogedde ensonga eyo producer neŋŋamba kituufu nga tedda kituufu yalinga wali eringa tunatali kukola nze naye mbitadde mu maaso nga naye omusajja yasiibye kwegamba nange maze nekira neŋŋamba kituufu kye yakola ku Yidi tumirako pulezidenti w'abampi mu nsi y'abampi muli muti eyo Kamanda Mudogo bagamba Kamanda Mudogo yasinga obumpi mu nsi n'akayimba ke yakuba ke kasinga obumpi mu nsi kadakiika sekendi 15 abaana bali nga bwe beeronda mu bukulembeze bwabwe mu nsi y'abampi ne bamala balabayo Kamanda Mudogo abannyonnyola
kubanga kamanda mudogo gama n'obufuzi batandise bukayanira obadde kyono abantu bagadde kulira kwa sente za government munaffe tulina akakiiko era bwe kiri ati bw'oba tolina kibiina oba tolina gurupu ati abampi sente baagala zaaki obumpi bulwadde banaatuuka ku bupapula balinga abagamba mugabba abalema basulemu obululu sebo butolabanga bazimba ekizimbe nga kiriko lifuti tekuli madaala ate bazimba amadaala ne osanga nti awamu waliyo omuntu wavugiza akagaali omuntu w'akagaali nga mulema najja ku kizimbe okwo nga tasobola tuuka ku mwaliro gwagendako asobola fuuka ekizimbe okwo sebo buli omu alina eddembe kakikwegamba n'abampi bagenda baterawo sebo nabo balina eddembe lyabwe togamba nti tebasobola tuuka mu bokisi kulonda era baba bakitegeera nti wano we bajja basobola kati omumpi bw'anaalonda n'omuwanvu omuwanvu n'akabbamu omuwanvu aba yabala obululu ng'omumpi yalonze ng'ate omuwanvu yabala kuba kati omuwanvu agenda bbala gundi omumpi ali ku ttaka talabuyita mu bbanga bagalayo mmwebo bennyini beemala kati baweze gwe tobalaba nti baweze gwe tobalaba nga waliyo abakyala waliyo abaami nabo batuleke babeere gye babadde baagala tusumbuwa ebintu ng'ebimu kati ono ensonga gyaleese ey'akalulu era kitegeeza mma mumaze olunda abala obululu alina tuula ku mukeeka nga butambuliza awo obululu mu mazola we bugenda obulira awo mu bampi omuwanvu akola ati omumpi ali eno bw'okabala ng'oyimiridde nakompulayinga nti wamubbye bakikkiriza mu kkooti bagamba katulabe wali eri nga mububala nga g'oli wagguluamakatiko mwena ne banno mbatumiddeko nti mugamba mutya muve ku bano bo bano bakyankalana emitwe biwanga byasala leero emmere ono emutabudde ono yali emmere nga takoze eki naye nagezaako kusimira kamoga nakubira emirundi n'emirundi netwaka nga yekyanze nenkubisa emuteni negaana naye ateero negaana nenkunoonya netuuka n'okunoonya enamba ya neiba nga naye noonya gwe omuntu omu neiba nagamba ndi bizi yankubirako kokuwena enamba nenotaliko noonya mpaka wenagiguddeko nenkubona ndi bize wali asirira kati wetuli tukwatagana te naye nange mulinze mugaye mulinze ku Easter nze sigenda kulinda kumpi gabadde ganzikiriza nejja nensikire Easter yabiri oba Easter Monday abiri mulimu ogenda kunsanga wuwo neyabujibu nze ku Easter togenda kumpita nsula wuwo nebona osulawo era sijja kati nze ojja sulawo ngenda kujja nfumbira ebyange wuwo kyenjagala nfumbe mmale okufumba bulungi ndye nga wolinga olaba newuzungwe mu ntamu y'ennyama Bobi Wine ayingira mu muziki nga tafunye City View Gardens Nansana Bukyoko ekifo eky'omulembe omuntu w'osaanidde okuwummulira City View Gardens tulina restaurant and bar ebisulo ebiwummulirwamu Gardens ennungi ez'omulembe tulina sauna steam bath gym tukola ne massage tupangisa obutebe n'emmeeza tukola ne kekisi eza buli kika tusangibwa Nansana Bukyoko ku kyekawoko okulira na kereziya y'e Bukyoko twetaaze tukubire ku nooti 784 27 22 36 oba noti 755 599 City View Gardens Nansana Bukyoko Chembade magalize mbaze kibuyaga asudde Tronas Dry Cleaning e Bukyoko kyekyokudamu kyo bya dry cleaning services twaza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa Bukyoko Katete stage akukalongoti ku kkubo erida ekyebando leta engoye zo mu Tronas Dry Cleaning tukwoleze ku bbeeyi rayisi okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 42 4 7 Tronas Dry Cleaning e Bukyoko
Liko kalagala mufaliso ga Somero omugango ogukuluma jangu mu Tronaz Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintoshi beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe. Okumanya ebisingawo tukubire ku noti 777275 Tronaz Mart Store bakafulu mu mifaliso. Naye bannange omugenzi tamale mirundi siniya watulekera omwana ku nsi tuli ku bizibu bingi. Either Malibo Ttole kati essaawa zino ekyo yakireseewo nga kikola bukozi ssembe. Naye olutalo lwammwe babiri ne full figure mutuleke. Ngate ne taata mala nabiyingira. Ago magezi malala. Tamale otuuka otyo gamba omusime wa Kabaka nti babategeke. Baba wedding. Yagambe mu babategeke mwagenda kwogera ne Bajjo abategeke mba amusambe samba mulinyerire engamba manna bagala buzabuza ngome ya president Kyagulanyi ne General Muhoozi kibaliko gye babuzabuzaabo. Ekigendererwa madame ani bagala bika mawulire ga Bebe Cool. Ate Bebe Cool yakoze mabanja sasule gundi. Ekyo si kizibu. Goli abasigala abanja asigala abanja. Ate nga badde tebazoogerako tebabagenda mu kooti kuggulawo bandi badde babyogerako. Oli Bebe Cool. Ne mutuula mu kifo kya munnammwe ne mulya ne munywa ne mutambula ne mugenda. Bali bantu bakulu. Maanyi kati maanyi bagemanyi. Batuukidde okujja ku social media babadde bato. Ani abanja? Gundi ani ono owa Comedy Store. Muhanji. Ye Muhanji. Abanja milioni za Bebe Cool ya abanja oba ne Muhanji abanja milioni za 3 Bebe Cool. N'ebyokulya Zuena be yalya n'obuwalabu. Agamawulire ddayo ganoonyereza. Gwe kennyini ganoonye. Kubanga oli abanja lwaki ne bano bagenze mu kooti. Ne bano bagenze mu kooti. Kitegeeza balina obukuku bwabwe bonna. Balya n'ebyokulya mukyala wa Zuena n'abanne nabo agambe. Mpozi oli agambe nti sente zaali miliyoni bweziti tizikyawera kubanga waliwo bino na bino. Nere bamuyita okuyimba nazo teyazisa. Yasasako obukadde butaano akasigala ku simu teyaka. Oba Bebe Cool yali abanja ez'okuyimba ko ye n'atwala ttiimu bagende. Ye yabanja n'okutwala oli ne basiba. Kati ne bano nabo baguddewo egyabwe. Okitegedde? Nabo baguddewo egyabwe nabo. Omba nnyimbawo ebyo by'abanene. Ng'okivaako. Sibo kiri? Nnyimba okuyimba kubanga balina entalo zaabwe bakubira kayimba ebyo byabaki byabanene kubanga nze mulimu entalo kati ze kikyayagalya ddala nga zino producer tuna zizaale sino n'agaba producer za full figure ne Tamale Junior kati nabo n'ogamba kati abo balwana ng'enkyo gyagenda okulaba nga Tamale Junior full figure yazize ne Yidi kasita yasanzeeyo Junior ewamusuuza yagambye bamugambye ate kiki jangu entebe Malibo Ttole ne bamubuuza kiki yagambye nti ye awalana n'amalaala agawalana ne gasenguka. Omusiime wa Kabaka bakamala omusiima n'atali ku wanted ayagalibwa bagambye gavumenti eveeye mukwate okuwemulira eggwanga. naye wategedde lwaki musiime wa Kabaka byakolera eggwanga wa Kabaka we wamusiimye bana ebintu muleme nedda tetwategedde tunnyonnyola bulungi ki ekyamusiimizza. Musiime wa Kabaka Katikkiro yamusiimye si Kabaka. Katikkiro ye Kabaka w'ebweru. Katikkiro ekigambo kyonna kyayogera mu Bwakabaka. Nze bassa bonna ndaba Kabaka yabagira bonna bassa Samasi yasi Kabaka sa ani ono muganda wa Kamiliyoni Kabaka naye ono sa Katikkiro. Yogamba president w'eggwanga bw'atuma Right Honorable Nabbanja amukiikirire mwe mulaba kifaananyi kya Nabbanja n'ekyo ekitiibwa temulowooza nti kyekyo olowooza lwaki bateekako ne red carpet.
kati olaba ne zino ssente Nabbanja ze yatuwa mu COVID lwaki tuziyita za Nabbanja bamutuma naye zize era tuga ssente za Nabbanja abamu twazirya abamu tetwazirya lwaki tuga nti ssente za Museveni singa era Museveni yassa ku mobile money era ge twandiwanye kakitegeeza n'essawuno abulamu Kabaka yennyini Katikkiro ng'ajja ng'aggulayo emipiira gya Buganda tuga Kabaka Kabaka yagguddewo era tuga Katikkiro Oweekitiibwa Katikkiro yazze n'aggulayo emipiira gya Buganda Kabaka yalabiseeko era Kabaka walabikako aba asiimye tugamba Kabaka asiimye nalabafane Omuddugavu ategeera alabyeko olaba alaba kituli nti kituli naye ng'alina sipiidi ekisibo kyawedde naye bannanga abasiraamu nabo kati batulina batuvugira ddala sipiidi ne mu binnya bakuba bukubi naye nga Kabaka kale Obuganda bwasiima nga bukulembeddwa Katikkiro olufiga emirimu gyakolera eggwanga Obwakabaka era bwe Buganda bwe Buganda tegeza abanyankole badde muveyo okwekalaka tegeza abanyankole baleese ekiwandiika baalidde enguzi kyo ebyakola byonna byonna kati okuwemula ebigambo biba mu lulimi Luganda naye kyova olaba era Obuganda bwe bwamusiima mukozesa olulimi Kasuku congratulations kwagaliza buwanguzi Kasuku yafunye omulimu ku Baba TV okuva nga lero meka okuva nga nya mu Gwokuna ajja kubanga akola ki atandika nkuliza namwe ababadde abataalutonze kufuuruzidde bambi mu maakinga nga mufunanga we mu maakinga n'ogamba nti nga lumu Gwokuna fuuruzidde n'omuntu n'akulimisa baasi n'akugiramu Masaka n'agamba nedda nakoze ensobi ono yabadde waawano gwe ng'ogenda wa Rwanda fuuruzidde mu kalenda kasefuluma maakinga ko manye nti kigambo kinene fuuruzidde wakiriteeka mu simu yo teekamu ka alamu ng'okawandiseeko fuuruzidde kumakya ssaawa 6 ez'ekiro anti bwe buba bukumakya kasaka n'omanya nti buli akukubira wakiri weekumira n'obagamba nti kima ssente zo mugambe nzija olinde ziwere 6 olyoka ogenda ozinone naye omuntu n'akutambuza nze nonneewulako noga nali nkulimba biggwera wala nze nange lwantutte biggwera wala nneewulako noga nze nali nkulimba ate ng'ozitutte wali olimba wali olimba oba tolimba wali mubbi awo biggwera wala saba fuuruzidde weeri naye teriimu byakumpa okutwala ssente zange fuuruzidde esobola kubeera wonna noja nonga mpolayo era oli asobola kukuya n'agamba ngenda mu supermarket awo ngulirayo ebintu olina ssente nti ngulirayo ebintu omuseewulira bulungi yanguwa n'ogenda n'obigula n'agamba ngulirayo kino n'obireeta n'agamba kale neyanzizza nja kukubira oddamu kumanya nga naye tewamanya nti yali fuuruzidde ne mukwano gwange bamulimbye fuuruzidde yabadde bambi tuli mu butogo bwaffe tuzuba bawe n'amukubira n'amugamba leero kyayi njagala onyowe KFC jangu naayiriba n'agamba olaba n'omusiru antaddemu ku ssente bambi kakyayi yakanywedde yamaliriza taata ajaffe munyambe musoke mumpeerezeeyo awo ekyesatu nesajja kimmanyidde byaggweredde wanga simanyi kati nedda mwami gwe nkwebaza weebale nnyo weebalire ddala kyewakoze ekyo kituufu nnyo eyo ye bayita fuuruzidde kati abagwa mu mmotoka ng'ogamba nabadde nkulimba bulalu buli lunaku kyayi tomunywa buli lunaku tomunywa kanjawulo kali kanjawulo weebale nnyo wakikoze naye amaka ganaabeerawo yamanyi ati waba kimanyi fuuruzidde gyeri ganaabeera waba takimanyi tegaliwo bulalu bwagende wabula nze zange nkyanzaagala oba amaka gammwe weegali oba tegaliwo zange nzaagala nedda afune gwa miitinga kyogamba ye esiga bbaawe ye kafune gwa miitinga gye yakasente waliwo omulala yakubidde omukyala n'amugamba nti waayi
Kozo oyina sene mekanti nawo zino mitwara 5 nti gatekereyo omwana ku school fees nti kale nagateekayo. Kati buyazze wakana amugamba waya akasente kange namugamba nti wategedde yabadde Foolsday. Badde nange saagala kweyogerako banneeyogereko. Oli yasirise usirisi n'agamba nti ankulinde ey'omwaka ogujja. Ekimanyi waliwo eyandiiridde obwereere. Asagala bya kisiru. Sagala. Badde saagala byogera. Tiyakoze. Aliwa. Tiyakoze. Tebamo. Bankalakase ku Foolsday ku masaameka. mukaaga yandidde ssaawa 4. Luutu mukaaga mbw ali ku Foolsday. Mbiganye. Sibiri obutwa. Wako katwa. Yankalakase Luutu 4. Mbiganye. Nangamba mbiganye. Atoli wadde munyigira. Kikirizibwa amateeko munyigira akulimbye. Nandira bwe. Oba okitegera nti lunaku lutuufu kyakoze kituufu kiba kyeki kiba fayi. Foolsday emanyiddwa ensi yonna era kweri ku kalenda ogwo. Foolsday lunaku lw'abasiru. Gwe bw'obeera olugudde mu kati abasiru be bani effe baba. Kasita bakusiruwaza n'okkiriza nti kati n'okonfaminga nti ndi musiru. Kati lwaki tebatulondamu ku olwo ne bamanya oli bwakola ki bwakubira n'agamba nti MC w'Emagombe nti wangi kwerabira okugamba tulina omukolo wano ekyankwanzi ate twali twakuteeka ku lisiti naye neerabira okukola ki okugamba oli ludda wa nti ndi Kampala linnya awo omukolo gugenda kutandika ssaawa 5 fuba nnyo okulaba nti olinya emmotoka ekwanguya n'ogirinya weze zikusangawo Wakati bwentegerera mu kuba kyolina manyi oluusi akubidde toyinaamu ogambye bwentegerera mu kkuba kiba kintuusa kulabako woli wama ntegedde waba wali baba byogerako mu takisi balaba wali wayimiza soko ibiri kambe naye oba okyatudde wewoze ne ka transport n'owulira ali ku ssimu nga naye agamba kanimbeyo kumbe naawe waba kyokugamba n'obuga kambe mu mmotoka waba oguli mulimu kankubule Foolsday nawe ekukwatira toyina w'osobola ojja naye kyandibadde nga kitimba buli mwaka abasiru ne bamanya guno omwaka gwatutebana abasiru omutwalo gumu kati abo tebadda ne guno omwaka tumanye eggwanga tulinamu abagezi nedda Abitex agenda ajja ategekayo olunaku luba bonna ng'omanyi nti olunaku olwo lwakukwata tubaka mugadosa kubanga olusukka amale junior n'abeeramu mu byoyo ate ye taliimu tajja bibamu naye ate tekimugaana kusiruwala ayinza obba naye bamusiruwaza jja olaba n'ekyumi bamusiruwaza ate oyo tamanyi mirundi kyendowooza kyayinza okukola okeera ku makya 12 n'akuba ku KFC owaayo egundi parking awo ebifo 10-15 kukola booti bindeereetere mala bimuleetera n'abirya n'agamba ngenda kuteekera ku ssimu wanyuma n'agamba tewategedde yabadde Foolsday oba oweddeyo kabaka weddemu tekinkakatako ogenda mu kooti kuwawaabiro ye yali Foolsday ogenda ne bakugoba kubanga Foolsday yemu abba kubuzabuza warutegera olunaku nti nedda njinga w'empalana nga akikozerwa mpalana sokoleke kalenda eyo ne kalenda erikola olunaku yalumyusa Foolsday kweruli era ne bateekako Foolsday olwo teruwawaabirikika bakubuza bakulimba bakulya ddi ebyokulya byombo ngalumu ssaawa mmeka 3 nze n'olimba omuntu wange pulesa nizimukuba naafa nkuwaabira wabaawo kyolanga kisusse oba olaba nti akoze butemu onfuuliize ne kiyitawo ate kati n'ebino byajjamu enguzi era owawaabira ne bamusinza omusango tewakola kinene ane kati ojja kulaba wagenda kuvayo eddiini etakikkiriza naye baludde okikaayanako emyaka gyonna nga tevangayo mpozi zino eddiini ezijja obujja oluvannyuma bugingo tebakyamukkiririzaamu ani bugingo haina sente z'enkokoto tetunnafuna enkokoto tunaaziweza ddi agambe Pentagon tewannabaawo wadde n'ezima naye ng'embalala weetaagayo embale weetaagayo naye nga Pentagon neeyawa ne tunnaba kufunika nga n'omusingi sente zaagaanye kati olowooza ez'omusingi zinaawera ddi
yalaze ekizimbe mugamba nazimba enju maka nagazimba mu sente zammwe nze ndi mugagga zino sente zange si zammwe yazijjawa saawa bina abeera mu kyaki simanyi nina bwoza kundiga kuba agira n'abulamuko ebbanga n'agenda ku kyeyo kyemwagala kuŋŋamba Salt TV tekola ne Salt Radio muve ku ziyiwa zityo bintu bya ndiga ndiga si ze zaabiteekawo bintu bya ndiga naye bannange kisi neze kinnuma ate kuzikudaalira yagambye bw'obama gwali wano nga tolina magezi kitovaawo omanye amagezi g'abategeeza tokyavaamu kanusu gw'ojja buzzi n'owoba omusiru naye ng'omuwadde wali eri bipasitoli bannange butuufu amazima ga Katonda muggulu oba aliyimirira atya mu maaso ga Katonda oyo n'eggulu bali bati eriyo omuntu ajja mu nnyumba ya Mukama nga gwe n'omulanga talina magezi amagezi kati gayagala jangu ng'omanyi kimu kya 10 simanya kiweebwayo simanya balina obubbo nga 10 buli kamu kabeerako n'ekizibu kyako naye bw'ojja nga gwe oli watula buli kabbo tolina z'ogendawo ayo oba musiru singa Mukama n'ayamba Pentagoni neeyimirirawo waliwo grade etajja kukkirizibwa yingira mu Pentagoni kati bigenda bbamu ne grade bwe mbanga nawayo olukumi lwange Pentagoni eyimiriddewo tugitadde wate naye ne bateekawo okwekalakasa okuzza buli omu z'atadde bugingo simanyi nti asigala mu ggwanga lwaki tazirina ziriwo zezo zazimbamu naawe zambu ayina naye bugingo ne bw'oba ozimba teri bizimbe bisobola mmalawo sente ezo nga kati va ku bizimbe nga n'ez'omusingi teziwera ayagala mmeka ez'omusingi bugingo yandiba mu digizi olwefunira akasente kakapera gagenda akikuba ekikirabu sente aziteekawa waba wogamba omuntu gwonenyeza sente ng'akola n'ez'obwerere abaana babala sente ng'abatazaagala nze naliyokko nendaba omusajja nali nkutte 10 nanyiiga ne saaluwaayo oli ataddemu kumpi bukadde nga bubi nze nkutte 10 neŋŋamba sinyiza bandirugobye n'eddugoba naye ne nga sinyiza Katonda kandeko 10 lwange akkirize zino ennyingi kati oŋŋamba era temuli za musingi n'ebimotoka by'omusenyu tekuli kireetako nagu naye bugingo nze nganze omu neebuuza wateeka ssente bugingo era munemanya nti newakyakalira nze saagala na motoka kati empisa ku Pentagoni nzirizaayo ekimu eky'ekkumi adde saawa naye nze nga zetegeera kati obwo bobbi kiki nedda ffenna tubbeku oba bobbi kiba wabayo omuntu omugezi wabayo omugezi n'akuzuula ti oli mugezi nga tukoze tutyako omugezi babuulire eno lino eggwanga simanyi omugezi kasita bamuzuula n'ategeera ti ono ddala kituufu omugezi anzudde babako enteeseganya ate n'ekirala twala okwebaza senkulu wa Kampala senkulu wa Kampala oyo Hajjati akola atambula n'atuuka buli katundu n'atuuka eno olaba ku Kafumbe Mukasa atambula n'atuukayo kulaba nti kasasiro abantu bali batya bambi tweyanzizza nnyo oba mulimu mupya twebaza nange maye namweyanza umeme waffe tannatuuka okubeera nga yakkiriza nekola handover buli kimu tudda mu UDCL tufunyemu nnyo UDCL essaawa zino yetutwala naye baganda baffe boya batutte kubanga bakoze handover umeme yakoze handover n'abakozi bonna oba abamu bw'oba olina awali akalimu wojja okakasa nti abamu baabagobye nga banoonya mirimu bingi ekyaliyo naye bandibagobye omuntu yenna kati nga ffe ekitongole ng'ekyo mbeera gye tubadde tutuyisaamu tubadde nnungi egamba bonna abaliwo kati ate boolekamu baali bakyusaamu naddala balina tekinologi erina bamumanyi bagenda kuddamu bakole kiri ekibaddewo amateeka ge gakola ekyo nze mbadde nsemba nga nze ng'omu MC Magombe bagende nga temuli muganda bagende n'eki wanulayo saidi y'omuntu
n'alinya n'agigyewo bulungi nnyo ate n'agamba nakuwaayo n'agizingako n'agamba amasannyalaze g'obadde okozesa ogamanyi omuwendo gwe gobi abaali ku kugira tabimanyi naye olw'okuba omanyi bo obadde bw'obalaba tolina musango waawo meme ekisinga kibadde kinsinga okunnyiza nze kyensuubira UDCL kyetajja kukola ensobi zibadde nnyingi waawo meme alinya omuti waggulu n'abeereeyo waggulu n'agamba obba amasannyalaze tomanyi nabo balinya muti nkulabye wano obba amasannyalaze akusongamu alina waggulu kakiri gy'oli okkirize obeeko ky'omuwa eno waya tugenda gisuula wansi obba amasannyalaze amugana naye kati nze omuti ngulinnyako ddi agateekera bakuwaawo ennamba oziteekeko nga sinavaayo ze lumu bakinkolako omanyi kyenakola ne mugamba ziba amasannyalaze zatalinyangako muti kati kankukube ku bifaananyi tulabe nga bw'okyogera sebo yaneegayira n'aŋŋamba nti kale kanveeyo togamba mwe bennyini mwe mukola ebintu byammwe nga muli waggulu enguzi ya umeme nayo buli omu alya ku mulimu gwe nze olaba wewaffe waliwo omusajja wa umeme ekiro solido togisangako ku makya bw'ojjamu nenterako solido yange baagibye ebiki biki olaba yo yennyini eyiyo yeziyezeeko twatuka kati twazimanyira era bwebula tonoonyeza wala kati ne bakamyufu nabo bagenda kyuka oba bagenda sigalako kugitunula abantu bafa nabo nankabiro yagambye nti buli abadde abba amasannyalaze yeekabirike ku kaseera n'abo abaga babbira bakamyufu naye abo tubaagala nnyo umeme kamyufu yajjayo solido twali tulina gye tukolera eyo nga tulina okubalikira abo kamyufu n'awalampa n'ajjayo solido kamyufu n'agamba waliwo buno bwala bababeera mu ddayina muga mulina okukola muyindeekosa temupapa muyindeekosange mu kitundu naye n'akazingazinga n'akalobesa kuli ate buba butini bwe naye okukona kufase amasannyalaze abantu abazannyira ku masannyalaze tebamanyi bannalabe omukolera adateekayo wifi bambi gwe gasse naye ate ono agira obugizi amasannyalaze buli azannyira ku masannyalaze tamanyi kya naye buli omu omulimu gwe buli mulimu teriyo buli omu agumanya nti okufa kubaawo singa omuvuzi aba afiiridde na ku mulimu gwe ffenna tukimanyi amazzi gatta naye ye wali aba akimanyi nti nja kufa naye olw'okukola kankole ate byakola sibituufu wakati oyinza okusanga owaboda bakuba wano waboda ali eryo nagamba nyagala kansimbule nze noonya sente nanoonya abazoe nga munamulezi wali bamuyanja leero lwe lubadde oluloote naye nga abamu tuli basanyufu olwokuba tuzze mu kifo kirala UDCL akabonero taala light kati yunisi zeeyongeddeko zasalise omanyi kyanjawulo ekipya n'ekikadde abaguzeeko ku masannyalaze okuva UDCL batubuulire kyabadde nawulidde bakomplaininga galinye baalanga nti gasalise yunisi zeesazeeko alimba ayagaguzeewa baalanga ne bagamba nti tugule amasannyalaze mangi wagenda kubaawo enkyukakyuka ebintu biyinza okuba nga tebinatereera kakati oyo aleme kutulimba kasuku yennyini jjo obwedda yakyogera alaali yaguze ga $2,000 kasuku comedian yabadde abakuba kasa ayagala bali eri yabadde ayagala bali abakadde kasuku comedian kati ye yobali yabadde mu kazannyo ki anze wa UDCL mu mpopo ambassador bannange nze navaawo nga sina kyenfunye nenge UDCL kyobadde obabaddeko ennyo basabe n'abamaganya abaawumeme nga agenze mbona oli bw'aba agenze anobye taba mubi mujjukireko ebirungi byakoze anti nekyo bolaba mbuzizza madde mutereezezaamuko nga tegakyavaavaako nedda umeme ekizibu kyebadde nakyo ng'olaba green olaba kaki n'olaba kala nga tozitegeera omutuufu yaani ogulini yakavaawo okukyukako okutuusa nze nafuna gwembuuza nanyinyanya naŋŋamba ono takola kino ono takola kino naye nga bonna bakulaga nti buli kyoyagala bakikola mulimu wa trafiki oli atuuka ku mita nakugamba nti sebo
kino wano waliwe obuzibu sooka ojje obadde ogamba oti va ku masayansi obadde ogamba oti ne kati nga ffe n'omuga sebo nga n'obuzibu tabukugambye noonya eryakulese wayiseewa ng'ojja tabukugamba anoonya ki olutuukawo nga obadde ogamba oti anoonya kigulira omwezi we gunaggwerako bamuwe buli omu alya ku mulimu gwe nze okunzibira mu mulimu gwe si kifaako mite eno nga ndaba ebbayuniti z'abanno banaye batugambako nti ono ali kugamba kimanyi niza okutanulira baneiba olyoka musajja atukakane ate olusingo era ne bootakolagana nga mite erisebe bayaga makutanulira obalabe ng'olwo oyogera oluganda baleke kitegeeza mita zaali mu bluetooth ng'enesika kuganda waumema abanoonya kamisaawo atagambe oluusi oba amanya nomanya nti neiba gundi tokolagana naye gwagambira ddala gwabba amasanyalaze g'oli olabira ddala nga ntalo katusuubire UDCL egenda kukola emirimu bulungi nga bw'olaba national water byonna bitambule bya gavumenti ebintu bitambule bulungi amazzi tegabadde mabi abawota kyembagalako wamanyira mita zino ziragawo ez'amazzi omanyi kirungi kibaawo naye mita wasisuubira omusisi wa capati kujjako mita yange abagitwala wako capati kyemmanyi bano abascrap babbako buno obugundi buneeno simanya buneeno bwe tunyoola bakapima muki mu sitiiri mu kakopa ako mbamanyi abascrap be babujjamita nabo bakimanyi nti wenkulengerera mu kkubo lyempitamu badduka misinde bo bakimanyi kuba saagalya dda muntu wa scrap bannange talina kyatalonda akijja ne ku mulyango gw'omubusikula n'entamu erimu emmere agijjako mbusikula maama gwataalaba kuguni ng'azanya akantu nga eseefuliya yennyini agironda agisitula kukunta kusigiri mweze gwa bubbi oba mulimu gw'abayingira guba mulimu ye buli kyalaba anti omanyi omulimu gukuyingira olaba ekyeweetaaga ate buli omu abbira mulimu gwe kati nabo baba mulimu gwabwe buli omu ofuna ku mulimu gwe nowasukulapo bwafuna esepiki nga tagiguze buguzi anyway aba ayiseewo nga bakomye obubbi asukulapo mukomye obubbo babbira ddala ebintu kizibu otambula wano nova okimanyi wasukulapo omusanga n'engoye ne weebuuza nazo bazipima ku minzaani ayinza okuba nga alina abagula ebyate abagula engoye nedda nga ziranko minzaani ya ngoye ezo minzaani za sukulapo nziraba naye omusanga mu kkutiya ye ng'engoye zaazaanudde ku waya ne weebuuza nazo bazita sukulapo bayo minzaani y'engoye naye abasukulapo bo babbi baba babikola batya balika bo bapima bupi naye nze okumpima ku ezo minzaani zaabwe ng'era nina ekyuma kyange mugampamu zompadde naye okuwa ennyingi osinga neza nekyo kituufu anti teeka liri nti alina minzaani eri minzaani bagiwagika ekoyini zikolagana na minzaani ziba tezikyabalansinga nti ntuufu kirungi n'opimisa amaaso 10 n'olugaana ne muteeka ku minzaani nga muvaamu 6 nomukakale mpaamu 10 zino mpaluli 10 wasise naga mbadde nkozera esi minzaani egambye 6 ndowooza tunatera okunzika programu yaffe eno kubanga kirabika abantu tebali bulungi balina ebibaluma bingi ku mutima era obunyiivu bwe balina abantu bwe babadde nabo ku bumeme nsaba tebusobola kubeera tebutuuka tebafuna bunyiivu bwe butyo ku UDCL naye katusabe Omukama Katonda byonna yasinga okubitegeera nti abakwateko kasita enneema ya Katonda ebawe eri tumanyi nti UDCL yatambuza bulungi omuntu naye basobola okyusa amannya ne bakuwa omulimu ndaga muntu ate oba okola empya n'okyusira n'obawasa bakyusa mannya ku ndagamuntu gy'oddamu okukozesa bali bajja kulaba bo bennyini balina akakiiko akagaba emirimu ketegereza nti ono abadde atya waliwo n'abajja ne bizinesi empya nga n'abakozi baba n'emisango mu ofiisi eyo fayiro zibaayo abadde ali akola ennansana bamuwabira emisango bwe giti nga bamusanga ebiziro bwe ate byakoledde 10 ne gimusinga
ena gye yawangula abadde bubi. Yita wano genda ovubi. Banayi mubeere bulungi mweraba.